Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Asasulira entalo zino mubeerawo nga temwena kimulowoozaako okujjako abantu abawumula abogera ebigambo bitakwatagana abakola comedy ku social media n'abakola ebintu bitajja mu nsa ebintu by'okuvumangana ebintu by'okuyomba Museveni byasinga okuteekamu ensimbi kubanga ekyasinga okwagala okubuzaabuza abantu ng'abajja ku mulamwa nti mulina ekintu ekyokulwanirira bw'amala n'abalekera ebiduula ne munywa ne mugangayira ye ng'akola kyayagala kubanga ye yabasoma nti teeka ewantu omwenge teekawo endogo teekawo ssente teeka ebintu by'okweyambula ebintu by'okuvuma ebintu by'okuwemula ye wajja okukola ki wajja okubanga akola so ngenda kusaba omuntu yenna ng'oli wankyukakyuka njala tuge ekintu kimu omusajja gwe tulwanyisa si munnansi kyekisooka alina ssente alina emmundu alina buli kimu bw'aba atinkudde olutalo ku social media nga lwa bigambo lwa kuvuma gwe biseera bisinga sooka olutula ebbali olwetegereze bw'amala oddekeredde olyoka oluyingira mutubalaga yingira mu lutalo kubanga tuba twongezayo kikyabayagala okukwata midiyo giteeka mu ntalo ekintu ekinjala tukyegendereze nnyo tusooke tuve mu ntalo zino tutunde bulungi nnyo tulabe ensonga zino gizinagwira otherwise bwe tunagenda ku pesi y'omusajja gyatwagalako ajja tufuula kyayagala kale naawo njagadde obaga mu kiggula lugikyaleero nti tuli mu kulya naye katonga ajjula tuganya ofulumya information twetiiriridde buli muntu afuuse nampulira zibi bewowa ssente bazirya basirika abantu bakyayogera bw'obogerako ng'ate bafuuka ekizibu kati ekyo si kigenda okuba ekizibu kyaffe ekizibu kyaffe kiri nti buli muntu agula matu abere ku vidiyo eno kekabadde akalowoozo ka leero njala mwotagingire abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ab'amasaza ga Buganda ab'amagombola bajjajja ab'emituba n'ab'ebika njala bere ku vidiyo eno amawulire genze nago mu kutandika ligangirwa okubeera amalungi era njala muntu yonna wooli osobole okuba nga owulira bulungi ensonga ze ngenda okwogera ndoza kantandike n'ekigulalo gikyaleero ndyoke ngende ekigulalo gikyaleero kino obubaka buno njala bugende eri Yoseeri tibahabaluta basira mutano wakali nsete temuzezedde ensanga bisibe obubaka buno bwampereddwa omuntu omu akumanya ennyo era nga yakola omulimu gw'amaanyi okuleeta mu ggwanga Uganda ng'akuŋŋaanya obusaale akuŋŋaanya buli kimu ekyakozesebwanga mu kuyamba gwe ng'omuntu naye ate n'omala n'obeefuulira yabuwandiisa mu luzungu naye njagala bwogera mu luzungu ate nga bwembuza mu Luganda mu kigulalo gikyaleero buno obubaka bugende wo Museveni then ndyoke ngere ku information yandeese alright bugenda bwe buti Kabaka's appearance the silence of Katikkiro Mayiga on Kabaka's health condition not frequently appeared in the public for his subject nti okubulawo kwa Ssaabasajja Kabaka amagulu nnyondo n'okusirika kwa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'obutalabikako eri abantu be mu ggwanga lya Buganda era ne bugenda maaso ne bugamba buti the secret foreign trips for treatment departure and returns are always in secrecy agamba nti era okulawo kwa Ssaabasajja Kabaka okulabikako eri Buganda wepo n'okufulumizibwa ng'agenda okufuna obujjanjabi mu ngeri ey'ekimpukumpuku era n'okukomezebwawo mu ngeri y'ekimpukumpuku okuddizibwa okuwaaba obwe nga teri ategedde bimulumya omutwe n'agamba bw'ati Museveni's rumors of poisoning the Kabaka's security details under the oversight of SFC agamba nti ebigambo ebyogerwa nti Yoseeri tebahabulwa n'akabinja ke be bawa Ssaabasajja Kabaka kanyo kawulire okukyusa ebyokwendebya Ssaabasajja Kabaka nibiddizibwa abasajja abakambwe abatujju aba SFC abatuusi nagenda maaso n'agamba Museveni desire to destroy Buganda and their kingdom Katikkiro being regular propagandist of the regime tugenze maaso akugambye nti okwagala kwa Museveni okusaanya Buganda n'agamba ne Katikkiro wa Buganda okubeera nti y'omu ku bantu abatambuza engambo ezitaliko mito n'amagulu ng'asasulira bannamawulire ku TV ku radio ne ku mitimbagano gyonna okuba nti bakola ekintu ekiziyiza okuba nti gavumenti egiwamu omukono mu kibya n'okuba nti ye kennyini yeekuumira mu ntebe nga tavuddeewo ne tugenda mu maaso ebbaluwa ne gamba nti there are signs of handwriting on the walls many are not reading Museveni's evil designs bagambye nti eri obubonero bungi nnyo obulaga ebyo biwandiikibwa ku bisenge nti era ebisoma nti Museveni n'ebikolwa bye byetegekedde obulungi byekoleredde abantu batateekako maaso tugenze maaso
Museveni, remember in your efforts to slow others, you may slay yourself and your two's entire household and dream empire. Agambye bw'ati. Yoseri tibabula otabasema mutano wakarekezi jjukira nti mumanyi goteeka ng'ossa wansi era ng'oyagala okwambusa ekitiibwa kyo eky'abatuusi nti wandyekanga mu kirooto ky'olina okuteekawo Tusi empire nga kikuyise mu ngalo era ng'abale baali bagala okukola ebinene mu Buganda ne balimwa. Tugenze mu maaso. Watch out what you are seeking for. You will find it. You'll find it. Bagambye. Yoseri wegendereze nnyo era weetunuulire nnyo mu ki ky'onoonya era wandikomekereza ng'okifunye kye tugamba nti wandyetaabira akalimu obuwuka oba wandyetaabira akasekese akalimu entalumbwa. Tugenze mu maaso. Museveni warning to you, never make a deal with the devil unless you are prepared to lose. Bagambye Museveni nti Museveni wegendereze nnyo okuba nti okola deal oba okukola endagaano ne Sitaani wandyekanga endagaano ezo z'okuzina Sitaani okusaanya Obuganda zande kufukuyikira gizana kufukira ekyambika eri abaana bo ab'olulyo olwo naawe kennyini okufa nga nawe okufa nga tosobodde kulabibwako nfaayo. Living in the deadly consequences is more difficult than dying because it is Buganda kingdom is more than 1,000 years old and your existence is just a fraction and not many miles still left. Nagera maaso nagamba nti gwe okubeerawo mu bulamu obw'okwejjusa kijja kukuleetera ebizibu bingi nnyo okusinga okufa kubanga obwakabaka bwa Buganda bubaddewo emyaka 10 n'omusobyo naye gwe okubeerawo okwo kwakiyita mu luggya era okutasobola kuweza wadde mayiro ezisigaddeyo gwe kennyini ove mu nsi muno ensi ogirekere bannyiniyo kubanga Buganda lwazi tebusaanawo. Ekyo kibadde ekigwalo gikyaliro kati njala tandika ne vidiyo eno olwaleero. Era mbatumiddeko mwenna abanyumirwa vidiyo eno nga ntandika vidiyo eno njala tandika naka vidiyo kano nga sanyeko clip ntono nnyo ndyoke ngere ku kyadese mwaka leo bulungi nakatade ku mutima ne kinda kyenjagala muwulize kino kisembayo kyokka kye nayagadde mulize ndyoke mbwa amawulire agabalese agandese. Emyaka 10 gye tumaze Bakatikkiro bonna abazze babeera mu Buganda kubanga 2015 May 2004 okuba buuza ebintu ebisoboka and Charles Peter Mayiga ng'omuntu ow'ekitiibwa oyo I think his the damage between us and him is beyond repair. Mujozi naye toddangamu kujooga gwe. Let me tell you, ogenda kubaako tokyaweza myaka 2 mwami Mayiga nyika muswaga ne bwanaako mutabani ajja kusika tegereka toyagenda kujja nti kakati mukama wange asimye okumpumuza kandete mutabani wange ababeerako nga Katikkiro no mpozi nga myaki muyiya mubeere abakuza naye tonjogeza bingi mengo kati sawa zino ya mutegedde bulungi okujjako nga mulina kye muyiya gwe Katikkiro Mayiga obeera omukuza okuva natandika program eri muli mubulange Mengo ze mbatotolera ebintu bino nga bamulowooza oba ndiko olubaale ndiko mpewo nga zijja mbanyonyola bulungi nnyo. Naye ono mukulu Stanley Ndawula y'omu ku basajja abagundiivu mu kooki y'omu ayogera obwakabaka bwa kooki ate era nga ne mmanyi nti era nga mmanyi nti kooki erimu omukono gwa Yoseri ekigambo kyamusimattuse n'akyogera ekiri mu ntegeka nga bwe nagibagamba. Kati ndabangayo omuntu addamu n'awakana bigo byenjogera ojja kuba bulungi ate nga ojja kusula ng'otegedde nti enteekateeka ya Yoseri abantu bagimanyi bulungi nnyo abakolagana naye ey'okusanya obwakabaka bwa Buganda okusanya Ssaabasajja Kabaka ate era basobole okuba nti bateekawo Mayiga ng'omukuza basobole okutwala ekintu kino maaso. Kati naawe nvuddewo ngeze maaso. Gwenjogerako ye mutabani ono ekiteewa Charles Peter Mayiga nabalaga ekifaananyi kino babigako mukira bulungi nnyo nakibalaga ekifaananyi kino ono ekitaawe nga kumbaga ng'awasa nnyina wa Mayiga nakibalako bulungi nnyo era nga ye yali yekwatidde omuggo nga bulijjo nti abantu bano omuze gwabwe ogwa kawumenti tegubabulamu ne kumbaga kola yali akuttishi yali akutta omuti yali akutta omuggo so nno mutegere bulungi abantu betudiringa nabo bebo awo nno nga nvuddewo kati njala tandika video ey'olwaleero ntudde wano wensinzira okubaweereza ebigambo bino
n'obuwombeefu obw'ekitabo n'obukakamu obw'ekitalo njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda nti buli omu gy'oli gezaako okuba ng'oteeka Ssaabasajja Kabaka mu ssaala zo era nga bwewetegereza biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Njala tegeeza Bannayuganda mwenna n'Abaganda buli mu gy'ali embeera ya Ssaabasajja Kabaka erabika ewanise. Wanki bagambe ntya embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanise amatanga. Abavubi mumanyi bulungi nti embeera bw'etabanguka bw'owanika amatanga waggulu kitegeeza embeera evudde weeyina okuba nti eryato litambulira. N'obuwombeefu bw'ekitalo teri TV radio station wadde omuntu yenna agenda bagamba nsonga zino. Abaganda mwenyweze era mwesibe ebbiri nga musabira Ssaabasajja Kabaka naye embeera gy'alimu si nnungi. Era nga bo abali mu mission y'okusanya Obwakabaka n'okusanyawo Kabaka enteekateeka zaabwe ziri waggulu nnyo kwe kulaba nga batambudde buli kitundu kyonna ekyensi okukola emirimu gye balina okukola n'okubatuusa okugenda mu bitundu birala by'eggwanga nga batambula nga bakabaka naye nga tasobola kugamba nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka eri bweti. Gye busembeddeyoko katono najja ne mbagamba nti abasajja bano enteekateeka yaabwe nnene buli omu nalowooza nti nsaaga naye ngenda bategeeza nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanisa amatanga yeetaaga okusabira era njala bategeeza nti bwe mulaba diversions bwe ziba zinaasukka obungi gye bujja katono nga zisussa obungi ku social media ekiyinza okuva mu diversion ezo kiyinza okuba nga tekijja kuwoomera Bannayuganda n'Abaganda mwenna. So njala bategeeza mwenna Abaganda manya gange nze Fred Kajubirumbuye Chemical Ali abategeeza nti temujja kufuna TV radio station kebere ya Buganda kebere yawe genda bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka embeera yewanisa amatanga. So buli Muganda woli wonna tera wesibe ebbiri olumu terunywera lw'ensonga Kabaka yeetaaga essaala ezisukka ku zimuyina embeera ye si nnungi yadde n'akamu. Ntera bagamba nti embeera yaddeko ng'omubi omwo nera ku luno bagambye nti embeera ye eri mu mbeera nti abalunnyanja baba nga bali mu buziba bw'ennyanja eyo ng'empewo etabuse batera okuwanika amatanga okusala empewo kitegeeza embeera si nnungi. Tera bategeeza mwenna nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bulungi era ndowooza mu mbeera y'abavubi babawanisa amatanga so yeetaaga okusabira. Naye nga abavunaanyizibwa ku nsonga zino buli omu yeesulidde gwa naggamba abalala bali mu pate bagenda kubirabika mu bitundu birala nga bakabi nnyo bali mu kukola mikolo naye nga musajja wattu embeera si ya buvunaanyizibwa. Nkyogedde olw'ensonga nti mmanyi bantu bangi nnyo mulina obulumi naye nga mbajjukiza mu kintu kino nti buli mwasabire munne ate lwasabire wali eyo naddala Omuganda akyesuliddeyo gwa naggamba munnange wandikifuwa ng'okizza munda. Abaganda bangi tuwula obukadde obusukka 15 nolwo okuba nti Yoseri abamu yabawunzika ne bafuuka ng'abo abaazaalibwa ku ndagala ne banyigisibwa essanja nti okutegera kwafuuka kwa munguuba mu kuwakana teri abazingira nkata mu kukola ebintu ebitagasa ggwanga teri abafuuyira firimbi ate ekintu bwe kimala okugwawo ne beewuguusa nga akumidde omukka mu mmotoka ey'olukale nga yasosa ogguwulira ate nga yasosa oggukuma. Kati Baganda n'abantu abamu bali na Uganda ti embeera eriwo ekulowoozesa nti abantu bonna Bannayuganda babazaalira ku ndagala ate ne babanyigisa essanja. Embeera nno tetera kubeera okuba nti omuntu omuzaalidde ku lulagala ne bamunyigisa essanja naye ebeerawo olw'ensonga nti olaba abantu embeera gye babeeramu na biki bakola nga byanjawulo nnyo ku bya bulijjo. Olw'ensonga eyo nze nga nze omuntu mbaddewo ku lwa Buganda ku lw'empologoma mu kusoomozebwa okw'amaanyi ate nkyaliwo naye nga njala bagamba buli kimu ekigenda mu maaso mu Buganda mukitegeere nti kiri ku bikokojjo naye nga embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanise
amatanga yetaaga okusabira ennyo mu mbeera eyo ndi temujja kiwulira ku TV wadde radio station yonna awo nno bwe mbadde njala otandikira kale nno butyo buli muganda wooli wonna njala kugamba nti tandika okuba nti ensonga ozekkenenya bulungi kubanga embeera nga bweri si nnungi ffenna tuyimidde okusaba Ssaabasajja Kabaka naawe ali mu kwogera eby'ekikinike era akolerayo sseeri kimanye nti bali abatuusi beemanyi bokka tebamanyiimu saayi gutali gwabwe nti wamala okukozesa olwaliro enkyajja kujjawo ateekewo omulala gw'anaasobola okuwuliriza kuba gwamanya nti wattira mukamaawo kitegeeza nawe osobola omulyamu olukwe ekiddamu mwenna bakolerayo sseeri nga Basajja Baganda ne Bannayuganda mukimanye nti muyambayo sseeri okutwala Uganda okutwala Buganda okusanyusa Ssaabasajja Kabaka naye bw'obanga tuli mu famire ya Museveni era n'abagenda kumalako tekubajja kugamba nti wowalira mukama olukwe atenze mujjukira oluyimba n'omugenzi Erimani Basudde olwa Mukyala Mugerwa yagamba nti Mukyala Mugerwa otidde bbaawo akulinamu abaana era yakujja ewammwe gwatenze gw'osanze obusanzi nze tompiseewo bubi nnyo kati nakutyo mbagamba mwenna Baganda abaazaalibwa ku ndagala ne munyigibwa essanja muzukusengala bizammwe ng'obudde bukyali kubanga embeera gye tulimu gwe wandibanga olowooza nti ofuna akawogo naye akawogo kajja kukomekkerera nga katuze ggwe ate nga tukyasobola kuzza kyolina kuzza so nno kinjo mbagamba mu kkubo erimu ng'omwami ono ali mu kutambula okubuna ebitundu byonna ebya Uganda nga yeeyolesa n'okwetunda nga kitunzi oba ng'embwa etunda omuzigo yayinako ewantu wamu yayogera ebigambo bino wammanga byammazeemu amaanyi byebigambo bino ndi mukkakkamu saaga siri munyiikaavu Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yayogera ebigambo bino ng'alina waali n'agamba nti mwenna yagamba nti mwe abali wano oba yagamba omuntu omu gwe bali wanywa emboozi balinga abantu basatu n'agamba nti nze nja kubeera kyakulabirako era ndi wankizo mu bakatikkiro bonna abaali bakajjadde ku Buganda okukwata Ddamula naliwo ng'Obwakabaka buddizibwawo ekyo kyabyewuunyo era nembeerako omukulembeze nembeerako ku kuzzawo Buganda ng'Obuganda buddawo ekyo n'agamba nti wakyewuunyo nnyo n'agamba nti naliwo nga Ssaabasajja Kabaka atuuzibwa ku Namulondo naliwo era nze Katikkiro asoose era agenda okuba nti nze ngenda okusembayo okuba nti ndamulira Obuganda nga bugenda okusaanawo ate era nze Katikkiro agenda okusooka mu Buganda okuba mu kyasa kino okuba nti mbeerawo nga sirina muntu mulala asobola kunzira mu bigere olw'ensonga n'emirimu mingi nnyo egy'okukola n'egy'okkuza omulangira Ssemakookiro so nno ebigambo bino yabyogera nga bigwa mu matu g'omuntu gw'atalowooza nti agenda bifulumya so nno yagamba nti ajja kubeerawo era okulaba ng'empologoma yamukwasa Ddamula nayo ng'esaanawo yasigalawo nga Katikkiro ndowooza muwulidde bulungi awo nno wenjagadde okutandikira akatambi kano akaleero ngende mu maaso bulungi ntandise bwenti amawulire genfunye okutandika olunaku nga 3 mbega gasoma gati mwe abasajja n'abakazi abali mu Buganda abagawumbidde era batakyasobola kulaba nsonga zino za kisajja kikulu mwe ne mulowooza buli kimu ekigenda mu Uganda kyambirembe nga mukiraba so nga tekikyamu waliwo weebuuzizaako nti abasajja n'abakazi mu Buganda abali abagagga ki ekyabatuukako n'oteebuuza kumanya ki mu Uganda Yoseri yamanya nti okujjawo abantu okufuna amawulire n'okutegeera oba bajjeeko kinene nnyo okutegeera era kwe kuddira abasajja Baganda abalina bizinesi n'asaanya omu ku omu ate mu kujoga teri amukwatira nsawo mwenna mumanyi nti abasajja Baganda balina bizinesi z'amaanyi nnyo muno mu mwalina ow'ekitiibwa Gordon wava munno nannyini Spear Motors atuusa Benz mu Uganda ono nno yalina ne Tarafayina gye bayitanga WBS era nga Tarafayina yakola nnyo mu biseera gye bivuddeko yali y'amaanyi nnyo okutuuka abatamanya ngamba bakola enteekateeka ey'okuteeka emisolo egy'ekimpatiira mu bizinesi ye era revenue netwala TV n'ejeggala tebakoma okwo era tebajjoga bafunisa malaya lubuto munnange we twogerera mwalabye Yoseri ng'agenda okugulawo Natasha Broadcasting Service amatiribona nga batadde buli kimu ekyetaagisa
njala babuuza mwadde mutegedde nti National Broadcasting Service etudde ku kizimbe ky'omukulu omukungu wava muno ewali WBS kana akamanyiro sikeka bagamba nti okukwata embwa manyo mukiddamu mwadde mukitegedde konti WBS TV Museveni yajiggalawo ng'agitaddeko emisolo ey'omusajja omuganda teyakomaoko n'ekizimbe n'akitwala kyekizimbe kye bawadde Natasha Broadcasting Service kati okuli NBS TV nenga nyini ky'omusajja muganda bamulemesa business bamuteekako emisolo ekizimbe bakiwamba ekizimbe bakiwadde Munyarwanda munaabwe omusajja mukulu kubayita Kim Kalisa era kati kubatadde Natasha Broadcasting Service kati gwe toddeyo n'ogamba nti ebintu byetwogera tebiriko mitone bagulu nga tubategeeza musaana omulaba nimuganya okutegeera olw'ensonga nti abantu abasomye ennyo balowooza nti bamanyi nga tebamanyi Obuganda buno ne Uganda bubaddewo ku bantu abataasoma ennyo era abaabukuuma ne mwana wattu abasajja baga nti basoma balina degree balina PhD batunze Obuganda obumalawo ate ne baggwamu n'ensonyi yensonga lwaki n'obulombolombo nene ne babusudde olw'ensonga nti bo bava ku ntegeera yaabwe ng'ey'abantu ne batandika okuteekawo entegeera ey'ebintu kye babasomesa mu ngeri ey'ekika ekyenjawulo. Wetwogerera essaawa zino Natasha Broadcasting Service NBS etudde mu kizimbe ky'omukungu wava mu Nogodoni ekyaliko WBS ndoza mutegedde nebira bingi mujja biranga abaje mu business basadde mu bintu byabwe kati mudda mu kutegeera bintu bino byetu bagamba ne muloza nti muloza mutegeera bulungi nnyo mujja tegeera ngo obudde bagenze ko kati ngenze maaso mu nkola yemu Yoseri yayingiza era kyayingiza Abanyarwanda okuva mu ggwanga lyalo ne lya Burundi biyingire mu bitundu bya Buganda nga balina ensimbi empya n'enkadde zibagenda nga batambula bawola abantu luggi ku luggi nga bajjako endaga muntu weponga bajjako n'endagaano z'amataka we batudde wayitawo ebbanga bo bennyini beebuza olumala ne badda bwe bamala okudda bajja balina endagaano ate nga balina n'enteekateeka empya emaliriza omuntu oyo gwe bawa ensimbi bamuggyako ebye ne bamusaanyaawo bo ne bagenda mu maaso kati gwe omuganda era nga tonneewola ssente olina emikono ebiri genda okole muve mu kwebuzaabuza nga bafuka baana bakubanga essaawa yonna ensimbi zewoozeza ndifuukira akagumba wegoge nomalirizibwa nga otwaliddwa ekaganga nga ne nabwe gisimufungize tugenze mu maaso. Wotwogerera essaawa zino Yoseri tibahabula otabasira mutano wa Kalisiere temuzezidde ensanga bisibe ne bamafiya be owulire bulungi nnyo ne bamafiya be nabasomesa ekigambo kye bayita Partition of Africa kati ngenda basomesa ekigambo kye bayita Partition of Buganda nabasomesaako ne bagamba nti kochi yo yanyamuse n'egenda mu wiki wakati nabasomesezzaako ku nteekateeka ey'ekizinga ky'essese n'ebizinga ebirala okunyamuka okugenda era nembasinyako ku kintu kya abasajja abekayunga nabo okunyamuka okuva ku Buganda bwepo n'ab'ebululi mu nkola y'emu naye wotwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika mu bitundu wano wangendo basomera wammanga nti Partition of Buganda oba okwawula mu Buganda n'okugijjako amataka yatandise dda wotwogerera essaawa zino Yoseri atadde abasajja be n'abakazi mu bitundu by'enjawulo bya Buganda gamba ng'omuli Nakaseke Luweero Nakasongola Kiboga Kyankwanzi Gomba nga mission y'abana abantu ba agent abatambulirwako ba state agent okunoonya amataka gonna ag'abasajja Abaganda bannakabala abalina amataka amanene okuba nti babakolako effujjo abamu okubatta n'okubasaanyawo ne famire zaabwe bo ne beddiza ettaka lino nga bakozesebwa amajje bakozesebwa Museveni n'akabinja kaabwe okuba nti bagaziya okutwala ettaka lya Buganda nti n'empologoma egenda okuserera okuvaawo buli kimu nga kiwedde so nno ebitundu bino wammanga njagala bategeeza baani ba agent abali mu kukola enteekateeka eno ey'okutwala amataka ga Buganda n'okusanya abasajja Abaganda abateeka Abanyarwanda era nga mu bitundu bye basomedde nti kati n'okwogera Oluganda kiyinza okuba kikuwa obuzibu kuba bakola bawunyira zizi tebagala kulya ku lulimi Luganda mu district zino wammanga be bantu Museveni byataddeyo oba bataddeyo eva babadde bakola ebintu bino okutwala amataka g'abantu muno omulu Kayunga mwategera bulungi nnyo Kayunga omusajja kalangwa ye yeefudde kizibu ye Katonda we Kayunga tugenze Luweero kuliko omukulu gwe bayita Sula Serunjoji omusajja Omunyarwanda Sevyumva original wepo ne gwe bakolagane omusajja Godfrey Friday ononno ng'asula bitundu by'ekkololo asula bitundu by'ekkolo ngoma mu bitundu ebyo yomu kuba agent abali mu Luweero nga bakola nawe omusajja Sula Serunjoji gwe bayita Sevyumva gwe bayogerako edda nti ono state agent wa Museveni tugenze mu bitundu eby'Emityana waliyo Judith Nabakooba omukyalo yali mu poliisi n'avaamu ne yeesimba mu byobufuzi ononno yatwala ebbendebendo ly'Emityana n'emubendo okuba nti bali mu kucyankalanya okutta n'okusaanya Abaganda nga beddiza amataka gaabwe nga bateekako Abanyarwanda tugenze mu kitundu tugenze mu mwangu bayita Kyamuzingita nayeebale
Kyamuzingita naye barono era bumulira naye barono waliwo mukyala ndoza MP era efamily yemu bonna Banyarwanda bano bikeka kosi akabasajja n'abakazi abali mu kutwala ettaka ly'eggomba Mpigi keka kosi abali mu kutwala ettaka ly'eggomba Mpigi ngero no mwami omita Kyamuzingita ayebale ngabo bano bebali mu kosi akatwala amataka gonna agali mu ggomba n'Empigi. Tugenze mu bitundu eby'Mubende Kiboga Kyankwanzi eno waliyo omukyala eyita Omuganda so nga ate mukyala Mululu Ruth Nankabirwa wepo ne Joero Serikali nga nono musajja Munyarwanda mbanyonyola omukyala eyita Ruth Nankabirwa nga ate mukyala Mululu ne Joero Serikali bane bakulira okutwala amataka n'okuwamba abasajja n'abakazi Abaganda obitundu bya Buganda omuli Mubende Kiboga ne Kyankwanzi. Bwe tugenda mu bitundu by'Essese eno waliyo omusajja wa Museveni gwe bayita Chofa ono nno oba Chofa ye minisita wa Kampala ndowooza aliko ono yali mu kakundi kali akagala okuleeta Ssese okwekutulako wepo n'okuzingizaako ettaka lino mu bitundu by'enjawulo ebyebizinga litwalibwe nga bwe nabaga nti enteekateeka ya Ssese okwekutula ku Buganda naye yengedde teri wala nnyo era bumulya ng'omuntu avaayo aleppuka nagwa Ssese mumanye nti ono Chofa Minisita wa Kampala yali mu nsonga zino ne banne okuba nti batwala ettaka lya Ssese n'okulagira Ssese yekutuleko. Tugenze maaso. Ngera bwe kikyali okwawula mu Buganda okugifuula obulere. Gyevudde Katonda nabategeeza nti yo seriti bahabula otabasira mutano wakale kisereta bizazedde saka bisibe. Ne Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli alemedde ku Namulondo kumala emyaka 10 kyokka etaano egisooka ekisata negisooka yenendaga gisembe tayina ndagaano. Bano nno yali mu nteekateeka y'okuba nti yefudde kyesirikidde nga tayogera ku nsonga zonna songa ate enteekateeka zigenda mu maaso mu Buganda nga teri azoogerako. Wetwogerera Lakayi nga district Yoseri ng'akolana n'abasajja mu Buganda bakwata ensimbi ne batandika ozipokera bakiyamani b'amagombola bakiyamani b'amagombola tuta L3 chairmans mu Lakayi district. Bano ne batuuza komiti ya district ne basalawo buli chairman n'akakiiko kaabwe bwe ensimbi basobole okuyisa ekiteeso ekiragira Lakayi district okuba nti yesazeewo egenda kwegatta ku Ankole region ngeva mu Buganda kitegeeza nabo basazeewo Buganda bajawulemu. Kino bakikola olw'ensonga tebakimanyi nti Buganda bw'otajawulako maanyi gerina kitegeeza nti ebintu bingi nnyo by'ogenda okufiirwa so kati balina kwawulako Buganda naye ng'abantu abalina okwogera ku nsonga za Buganda zino tebazoogerako. Bwe navuddeyo ne njogera ku nsonga z'essaza lye Kooki okweyawulako mujjukira nabagamba nti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yajjawo Nkoba za Mbogo najjawo nebbangawo bwe nabataddeko pressure yasobodde okukubira akabinja k'abanyampi beyeeterawo nga Bankoba za Mbogo baada avuka mukaaga bajje boogere ku lwa Nkoba za Mbogo naye nga Nkoba za Mbogo tesobola kwogera statement yonna ekwatagana ku ssaza okwawukana ku Buganda. Zino ensonga zirina kwogerwa eyita Katikkiro oba n'abakulembeze abali Emmengo naye ye yatumye abavubuka be kubanga yagambye anajja n'agamba mbuze ensonga sobola zipapira mu kugenda ku nsonga sobola kutegera bulungi nnyo kubanga ye kye baamutendeka nti wabagwawo ensonga soka lufulenga atagirabye naye nga baasindise tebali official basi bantu bamanyikiddwa kubanga Nkoba za Mbogo kenyini yajejjirawo ng'ayita mu makubo ag'okuba nti asanya Buganda mu ngeri esoboka yonna. Tugenze mu maaso mu kkowe erimu bambi ba parliament bonna mu Buganda mujjukire bagamba nti bambi ba parliament bonna tuta mu Buganda abaliwera mu 8 tukoze survey n'okunoonyereza era njala okubaza abantu bonna bakoze survey kuvuna obudde bambi ba parliament abasinga obungi bonna abalondebwa nga basinga obungi Banyarwanda naye nga balina amannya ag'Ekiganda. Yensonga lwaki tojja kuwulirayo omuntu n'omu ku bambi ba parliament ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Tojja kuwulira omuntu n'omu ayogera ku nsonga za Buganda nti oba Kooki yeekutuddeko buli omu asirise kubanga bano abantu batwerimbikamu ne beetuuma amannya gaffe era kyovula Museveni takyalwanyisa nnyo bannabyabufuzi abava mu Buganda okuggyako bamanyi nti bamuzinzi. Ekyokulabirako Yoseri yamanya nti Honorable Seggirinya Muhammad ayinza omufuukira ekyambika n'amuteeka mu nkomyo nga tali ku musango. Bano abalala bonna baalinako akakwate bonna batambula baniigiina. Buganda erina ebizibu bingi nnyo naye ekisinga okwennyamiza byamu kubayita abakulembeze batasobola kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mulamu mwali bakulembeze abatambula bagende bamanyi ebizibu biri mu bitundu bire by'eggwanga okusinga okola ku bizibu biri mu Buganda. Nalabyeko eyeyita leader of opposition Masasi Mpuuga ono gwe nagobedda
kubanga nakimanya nti musajja muzibu nnyo ate naye era ovuwo n'obudde bunoonyerezebwako tumanye muganda kikula ki. Essaawa zino yasitudde n'agenda mu bitundu by'e Bunyoro kyokka nga naye akimanyi nti Obwakabaka bwa Bunyoro buli mu Buwambe n'atandika okugenda okukolayo n'okubuuliriza ku nsonga za Bunyoro kyokka nga ewaabwe gy'asibuka oba gy'ateeka ebigere gye yeebaka obulungi nnyo. Ebizibu ebiriyo nfofoolo ebisaana okuba nti bitwalibwa obudde n'ensimbi okubinoonyerezako n'obyogerako. Ye nga Yesu gwe nagamba agenze kunoonyereza ku nsonga za Bunyoro so nga ate wano otugambira ati Dawudi Ddebudongo obudde butuuse nti bwanga olimeddwa okukola ku nsonga zeewammwe ne zikutwala okole ku nsonga z'okumulirwano kitegeeza nti gwe woolemeddwayo ate oyagala kuyingira mu nsonga ezitakwatako. Ate nga omukulu yakimanyi bulungi nnyo n'Obwakabaka bwa Bunyoro buli mu kkowa erimu ngeri ya Buganda ne Kabaka wa Bunyoro yakola ki yawambibwa era nga bonna byasinkanye bamanyi banyampi ba gavumenti abali mu Bunyoro abaddukanya emirimu gya Yosete babula otabasira mutano wakalekeze nsi etamuzezedde ensanga bisiba kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Temwewuunya nno nga bwe bagambye nti temuyinza kuwulira muntu yenna muna byabufuzi oba omuntu yenna asigaddemu empeka emera agenda kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wadde okwogera ku bintu ebikwata ku Buganda olw'ensonga bonna basinga obungi nkwezenge abalansole ezatuteekebwamu. Tugenze mu maaso. Kansubire nti Yoseri yatusedda ku vidiyo eno wetwogerera essaawa zino Yoseri ne gavumenti ye nga mumanyi nti omwaka gwa 2016 ennaku z'omwezi 26 Novemba n'ennaku z'omwezi 27 Novemba omwaka 2016 Kabaka wa Businga bwa Rwenzururu Oweekitiibwa Charles Wesley Mumbere yalumbibwa abatamanya ngamba ba gavumenti nga bakuliddwamu Peter Erweru ne balumba ne bakuba olubiri ne bakuba n'Obwakabaka ne batta abantu abasukka mu 3 wadde babalikodingira abantu 100 era abasigalawo n'abawamba n'abatwala mu Buwambe na katamu bakyali makomera gye bafa omu ne baziika nga teri ategedde. Wiche nanjye tukwa mabega Yoseri ne gavumenti bagambye nti balese abajulizi 7 abagenda okulimiriza Oweekitiibwa Charles Wesley Mumbere ku misango ejja muggulibwako kuba nti yali agala kulya mu nsi y'olukwe n'okwenyigira mu bikolwa ebyokutendeka abajambula abali bagala kumamula ku gavumenti ya Museveni wepo n'okuba nti yalina olukwe olwekutula ku Uganda adde musaidize Congo so gye gimu ku misango gy'evunaanyizibwa so nga ate ebitongole ebiri ku ddala ensi yonna byali bigambye nti bateeka okunoonyereza ku ngeri ki abasirikale gye balumba Obwakabaka bwa Rwenzururu okuba abatono batta kino tekyakolebwa. Giweze emyaka 6 bukyanga enjegene egwa mu Bwakabaka bwa Rwenzururu obukulibwa Kabaka Charles Wesley Mumbere essaawa zino ali mu Buwambe mu nnyumba nga takkirizibwa kufuluma okumala emyaka 6 takkirizibwa kulinnya nnyonyi genda kufuna bujjanjabi takkirizibwa kudda waabwe wabula nga bamuwambibwa mu Buganda obutali bwa Kabaka gwe ng'abantu basinga obungi baazikibwa Kirindi mu Kitita Mass Graves nga tewali abakutteko. Oluvannyuma lw'emyaka 6 njala kwebuuza ku muntu ali kuno lwaki omuntu omutta ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 2016 na 27 Novemba 2016 wayise emyaka 6 n'olyoka oleta abajulizi 7 bagenda okulumiriza Kabaka w'Abakonjo nga n'abantu abantu bwe baafa kubanga ye kyakola kino kye kibalimi okutegeera mwena bannayuganda Museveni taswala gwaswala gw'omulaba ekintu nga bakitali ku social media obanga ataddewo ekintu gwaswala naye taswala nsiba mbaga nti mwegendereze nnyo ebikolwa bya Museveni ebiga byayogera abakitegeeza. Njala kubuuza abantu bano 7 mu myaka 6 abadde luddawa kuba tukimanyi Museveni alina abantu buli continent basobola okuleeta ne bakulumiriza nga amaze basomesa bulungi nnyo okuba nti bawa obujulizi ku musajja mukulu oyo era temwewuunya nnyo ng'emisango gigenze mangu ne giyisibwa mangu ne mukkakkana nga Kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere ateekeddwa mu nkomyo sinakindi nga n'Obwakabaka bwe buggiddwa ku maapu ya Uganda obanga buggiddwawo olw'ensala eriva mu musango guno oba sinakindi nga yennyini Kabaka w'Abakonjo Charles Wesley Mumbere nga lusiddemu akaba. Jjukira Museveni waba n'akutta akozesa abakuliraanye mujjukire nti omu ku baali mu lukwe Bwakabaka buno ye mukulu yaliko minisita wa Museveni era nga omuto wa Kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere era nga yaliko minisita wa Museveni Siroza Tekandakuze n'akyali eyakola ebikolo bino okubaga muganda we n'atuuka okwa information eyali enfu nga ye yali agala bwa minisita. Tugenze maaso.
Njagala kubategeeza mwenda bannayuganda naddala ennamba esinga obungi mwandaba omuntu ng'azze ku TV n'ayogera ebigambo by'osuubira tasobola byogera. Gamba ng'omukulu Enanga Fred, gamba ng'omukulu Felix Kulaije, waliwo mwanyina Fooli ayogerera nga amagina bamuggyako n'abantu abalala. Ndowooza ennaku zino muludde okulaba abakungu ba gavumenti nga bagenda mu seminars ebweru. Abambi ba parliament aba NRM, ba permanent secretaries, ba ministers, baani. Kati ekizibu kikino wano. Njala bategeeza nti ensi gye mulimu yakoowa dda Yoseri n'abaasula mu nju bamukoowa kubanga afuuse ekizibu. Naye olw'okuba nti mwe kimuyita ekitono yakifuula kinene yakola akakodyo kaakano. Teri government official wa nsonga asuza passport ye mu nju oba kye tuyita travel document. Yoseri yakwata travel document z'abakungu abasinga obungi aba gavumenti n'azissa mu State House Entebbe n'ennakasero zonna zinazikumbwa SFC. Olw'ensonga akimanyi nti abantu bangi akola nabo n'essala basobola omulyamu olukwe. Kati kye yakola buli muntu yamuggyako passport ye era tebazirina. Gwaba yagadde ojjuwa atambule agimuwa naye on condition nti agenda making sure nti buli entry point y'ensi wagenda wabeera omuntu amulondola n'okumanya alaze wano era agenda kukola ki era atuuseewa. Oza mukitegedde bulungi. Bambi basajja batulemula mu gavumenti nga boogera Olufalansa bayagala dde okudduka mu gavumenti eno ne tebasobola ensonga nti ebyo boogerako ebyandibadde bayamba okufuluma tebiriiwo. Kino kibagamba nga kisinzira mu kkoera erimu wano wammanga nti Yoseri akimanyi nti abantu bonna bamukoowa dda ne mu gavumenti naye bwe bafuluma eggwanga bakozeseza travel document oba passport tagenda kukwata. Mukati kyalina kukola kwe kukwata travel document zaabwe zonna abeere nazo. Muno mwe muli abogezi b'amagye, abapoliisi, baminisita, permanent ministers n'abakungu abalala balina mu gavumenti passport zaabwe zonna yansi tebakkiriza kufuluma kubanga batya okwegatta ku bibinja by'abantu abali e Bulaaya abamuwakanya okuba nti bamuggyako gavumenti ye. So no awaasibidde ekigenda mu maaso n'asiba ekikookolo mu ngeri eyo etambula nga bweri. Mu bantu abatalina bye boogerako muno muli ba ministers aba Museveni beyeekengera ng'akola nabo. Mulimu ba senior police officers tebalina passport, ba permanent secretaries tebalina passport abamu, ba senior UPDF officers tebalina passport, ne ba NRM senior members abamu tebalina passport, ne ba NRM MPs beyeekengera tebalina passport. Goba bw'oba oyagala fuluma buli waggwanga osooka kusaba lukusa kuva wa Yoseri n'akukkiriza oba n'akugaana okufuluma eggwanga. Otherwise bw'aba agaanye tosobola kufuluma olw'ensonga akimanyi bulungi nnyo nti mugenda kumukola ekyajabu. Kati wano wenjagalira buli mwaka wato prepare kalamu wandika information eno. Njagala Frank Gashumba ajja ku video eno n'omukulu Sereko Muhammad ntandise bwenti. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 16 olunaku lwa Sunday. Kana katamijana mukasale mukawe Frank Gashumba akawulira bulungi nnyo wonna waali. Naye nga ngenda sooka bategeeza ekigambo kino. Omuganda yenna wooli ng'olina ensimbi oba ng'omanyikiddwa weegendereze nnyo. Nkiddamu. Omuganda wonna wooli ng'okyalina mu akawogo oba ng'olina n'erinnya weegendereze nnyo. Enteekateeka namutaayika ey'okubatta ekomyewo. Uliriza. Oluvannyuma lw'omukulu ono Frank Gashumba okweyambula emisana ng'enseeraba n'akyusa olulimi abadde ayogera oludinka n'ayogera olufuutifuuti n'atulagira kalaze entuufu nti mukozi wa state. Okusinziira ku ddoomi zange ez'enjawulo mu bitongole omuli Semwai ne Iso zambaguliddeko ku mpapula ezasayingiddwako Yoseti Bahabula Tabasere mutani wa Kale kiseera tamuzezedde ensanga bisibe ng'omukulu ono Frank Gashumba yaweereddwa mission ey'okulidinga Kijambiya alert. Era temwewuunya nga mu Buganda region ebijambiya bizeemu naye ng'agenda okubeera ring leader agenda kubeera Frank Gashumba. Era enteekateeka eno bagitaddemu akawumbi k'ensimbi kamu era nga zino zo zaweereddwa. Agenda kukola na baani? Omukulu Frank Gashumba ono agenda kuba akola n'abasajja abamakomera abanene
nga bano be bagenda omulondoberamu abo be tuyita ba high profile criminals abali makomera babafulumye bano buli kawungezi bajja kubaweerwa tax ey'okuyingira mu bitundu byonna by'Uganda okutandika okutta abasajja n'abakazi abaganda nenga singa buli high profile criminal anatta abantu abawera 20 ono ajja kuba yefunidde automatic bail naye ngera bwagifuna ateekeddwa okuba nga agenda underground ensobo tamutegeera nti yafulumizibwa. Kati mukulu Frank Gashumba njagala ensetegeere nti ebikolwa byoyingiddemu ate nga aliwo bikola dda njagala ensemanye nti wawereddwa diiru nga wawereddwa akawumbi kamu era nga wawereddwa olukisa okwogera na prison wardens bonna okubanga bakunokolera n'okuwa abo ba high profile criminals abagenda okufuluma batandike okutigomya Buganda bitundu bya Buganda nga batema abantu okubatta. Era mbagamba mwenna mugenda kuddamu okuwulira ebijambiya mu Buganda naye nga mu document eno drone yange gyerabyeko essaza limu lyokka eryateekeddwako envumbo obutakolebwamu kikolwa kyonna ly'essaza eryakekutulako ku Buganda erya Kochi. Nkiddamu ku drone empapula zizalabeko lyangambye nti essaza limu lyokka mu Buganda eritagenda kulumbibwa lya Kochi naye ate bwe mmala byogera bino naye basobola okutta mwaba ne baga nti abyayogera si bituufu naye katutteyo abantu ekyo tikiwunzikiraawo. So kijja kuba general nti mu Buganda wonna bagenda kutandika okuza ebijambiya okutema abantu nenga diiru ya kawumbi kamu kebwadde Frank Gashumba ng'agenda kukozesa ba high profile criminals abali makomera ag'enjawulo bawadde ne bagenda omuwa nga bafuluma ekiro era nga bakola omulimu gw'okutematema Abaganda olw'ensonga nti mission ya Museveni ye ng'omuntu taagala nk'okulya kigambo kye bayita Muganda kitegeeza nti yatukoowadda era singa lyasobola otujja mu nsi n'atujjamu yandibadde yatujjamu dda. So mwene yategeeza mwena abasajja n'abakazi Abaganda ne Bannayuganda mwegendereze nnyo okuba nti mugwa mu nsonga zino. Tugenze mu maaso. Olunaku lw'okutaano ku ssaawa 12 ez'akawungezi okutuuka ku ssaawa 4 ez'akawungezi mu State House Entebbe omukulu Kagege Nyereko Muhammad bwe yamala okuyisa etteeka erya Computer Misuse Bill n'asagambiza ng'akimezezza okw'omusana era wano yasuubira nti buli kimu akituuseko ku ntikko nga bwe nabasuubiza nti ku lunaku olwokuna lwennyini oba ku lunaku olwali lwakusatu ndowooza lwali lwakusatu bali lwakubiri lubali lumukubidde ku Oasis Mall wansi n'asimattuka n'anyira restaurant nga temumukuba omukulu ono ku lunaku olwokutaano olunaku olwokwasajjo yabaddeko mu State House ng'alinze omutitimbe gw'ensimbi gwe gwakoleredde era yavudde essaawa 4 ez'ekiro naye ng'ensimbi tezimuweereddwa olw'ensonga nti bano ensimbi tebazirina naye njala bagamba era mukiwulire bulungi nnyo omwami ono ayolekedde akaseera akakyamu mu bulamu bwe. Omanyi Museveni ye muntu gw'osobola kutasobola kutegeera akukozesa ate bw'amala okukozesa n'ajjawo ekyo kyalowooza nti kiyinza okuleeta obuzibu gye bujjaku katono ng'ebibuuzo bituuse okubuuzibwa nti kino kyali kiti. Ono omwami okuleeta etteeka lino kyali kigendere okubaakinga up Muhoozi Kanyarugaba, Yoseti Bahurota Busera Mutano wa Kalekezi ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga obutaboogerako. Nolw'okuba nti ffe tetukyalina kintu kye tutya tujja kwogera ensonga zino mpaka ng'ente zizeeyo mu kiraalo buli muntu anaabakiwulidde akitwale nga bwalina kitwala. Naye nga njala bagamba nti etteeka lino lyali baliteekawo okuyamba abantu basatu Muhoozi, Museveni ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga nga social media efukidde akabizi akabitanga ng'abantu babakuba left and right and center ye kennyini nga neri mufukidde ekizibu naye bwe yagenze okukima ensimbi ku Lwokutaano ssaawa yayingira 12 n'afuluma 4 nga tafunye adde omuno gw'ensimbi olw'ensonga nti kyazanyirako takimanyi naye ate katumusabire nti kyayagala ajja kifuna bulungi kubanga abamunoonya bo nabo tebatudde bamwagala. Ngenze maaso nga bwe bagambye mu kalowoozo ka leero nti muli mu kulya Katonga jjula Abaganda kino ngenda kibagamba vidiyo ne mulijjejjayo ne mugamba nti omusajja ayogera ebigawo bino naku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 mbaga nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buwanisa amatanga naye mu Abaganda abakyala n'abaami singa Katonda asalawo n'akituusa buli Muganda w'oli eyakwawula eba esiridde
okusinziira ku nteekateeka ya Yoseri. Era mu abeebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ensi mugiranga bw'erina okubeera si bweri. Nze njagala kubakabirako ng'obudde bukyali nti woowe buli muntu weesibe bbiri bwe mutavaayo kulwana. Eggwanga Uganda ligenze n'Obuganda busaanyeewo. Enteekateeka zaawedde dda ez'okuba nti buli Muganda alina ettaka ne bw'olina fuuti 115 ogenda tandikirawo okubonaabona. Wano wetulaga. Mwenna Abaganda bali mu bitundu bino wammanga, kansulenti mwafunye dda ambaluwa agabategeeza era nga bamutandise okusengulwa ku mataka wammanga wano si wala nnyo. Mwenna Abaganda, abasajja n'abakazi, mbategeeza nti buli omu bw'oterwaneko eyakwawula esiridde. Enteekateeka za Yoseri ne famire ez'okutwala ettaka ly'Abaganda zaggwa dda, batandise kuzanjula bwanjuzi. Era nga wetwogerera njera bagamba nti ebitundu bino bengenda bagamba mwatandika okuba byomu atunulira munne ku kyekigenda okutuuka mu bitundu ebyo wammanga. Ate nga kigenda tuukawo. Bw'oba ng'oli mu kitundu eky'eggayaaza, nkiddamu, bw'oba oli Munnayuganda oli mu kitundu ky'eggayaaza, gayaaza agenda kufuuka ekizibu mu kuwamba n'okubajja ku ttaka. Nga eyeeyita nnyini ttaka lino lyonna eyaligula akankwasa oba akamwesi. Mujjukire nti akamwesi ye Janet Kataha Museveni wadde yeeyambisa erinnya ly'omuntu omulala n'ekifaananyi ky'omuntu omulala okutwala ebintu n'okugula n'okuzimba amaduuka n'ebisulo ebinene. Nannyini ttaka lino eyeeyita nannyini ttaka lino akankwesi, abantu b'omugayaaza mutandika okuba nti munoonya ewali endagaano zammwe kubanga ngenda bwa information mutegere bulungi ekiriwo. Abantu b'ebisukuma butyo nammwe mutere mutandika okunoonya endagaano zammwe kumwagulira na buli kimu kubanga nammwe omuntu y'omu ono era yagenda okukola ekintu ekyo. Tugenze mu Gayaaza zone 1 nammwe ndowooza mwatandise dda okudda oluvuuvuumo. Tugenze mu Gayaaza zone B nammwe ndowooza mwatandise okuwulira envuuvuumo ku bintu by'ettaka bino. Era mu kitundu kyekimu kye bayita mu Kikatuliki nammwe mwatandise dda okuwulira envuuvuumo ezo. Tugenze Ziroobwe butyo n'Abanyarwanda baazingako nga bayambirwako SFC okuba nti bagobaganya abantu ku mataka. Ekibatwala bano abantu okuba nti bagenda kugoba abantu ku mataka gano olw'ensonga nti eryo ddaka baalizingako dda balyagala. Essaawa yonna abasajja bano bagenda tandika okujja nga basaba okuleeta ebyogera ku mataka gammwe kwe mutudde. Gamba ng'ebyapa, endagaano kwe mwagula, bwe kinaava okwo bagenda basaba endaga muntu zammwe, bagenda bawandiisa. Mu kino baagala kumanya obuvuno obuddo bwa buli muntu atudde ku ttaka eryo yalifuna atya, era gye kinakomekkereza nga buli awadde empapula ze oyinza okifuuwa ng'okizza munda kubanga baagala kumanya ani yaani era gye munakomekkereza ebitundu by'emmenye gye bujja katono. Muyinza obutakiraba ku TV oba ku radio kubanga zo baazeetooloola dda. Ne mujja tandika okuwulira abantu bakuba enduulu babonaabona ku mataka genjogeddeko waggulu nti bagenda kubasengula. Mu kino bakutuma endagaano yokuwagulira oba ekyapa, bakutumirako endagamuntu ne bakutumirako n'emitwalo 3 nti gyakwewandiisa yeeta nannyini ttaka gy'ayagala naye ng'ekiva mu ekyo mission eri nti bagenda basengula ku ttaka olw'ensonga nti bano abasajja amaliridde okwambula ekitiibwa ky'Omuganda okukizza ku ttaka okijolonga. Ate ng'essaawa yonna bagenda kikola olw'ensonga bagenda nti embeera Ssaabasajja Kabaka ewanisa amatanga. Buli muntu waali bwe muba mulowooza nti mukyaliisa ebijanjaalo empiso mujja ttuuka bironda ng'ate bimaze okulumira mu ttaka nga kimu kyasobola bizza. Mu kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti kino kikyali kituuza oba tokyali kukwanjula naye nga katandika butandisi. Kati mwena abeebuzaabuza nga mumanyi nti ensonga zino tezibakwatako mujja tegeera nti eyammwe eneetera okuba ng'evuunikibwa. Tugenze ku nsonga endala. Yoseri yabagamba nti kijja kuba kizibu nnyo ye ne kyayita revolution ye
okujijjako amangu nga mwe mulowooza yabagamba kijja kuba kizibu nnyo era abalina ebirowoozo ebyo mubijje mu mutwe yagamba those who have those thoughts, please either you join him because you can't win his revolution. Ekivundulwa nti temwamanya kyemwaleeta ne bajjajjaffe tebakimanya. Muwinki wakati ngenda kujja mbabuulire sofa ensimbi zembadde musasula okuva mu 86 okutuuka olwaliro zikola mu nsi ki era nsi ki ze ziwambiddwa. Naye okubabbira kakatuno nga ne Mozambique yegasse ku ggwanga ery'e Kenya nti Museveni yakifuga. Eggwanga erya Mozambique lyegasse ku Tutsi dynasty nga Museveni already influence ye emaze okugenda mu ggwanga erya Mozambique. Kati ekintu kino kinene kitya bakozesa mmwe kennyini. 1 yabateekamu obwavu. 2 yasanga mulina enkwe. 3 yasanga entegera yammwe ya munguuba. 4 yasanga mulina sisitimu nnaasi w'omukambi. Ekitali mbasajja bali Abaganda abaasooka baakubanga ggwanga mujje buli munaakuŋŋaana kati abaliwo buli mwagati nnaasi w'omukange zirinda bwolwange tawamusiba emmere ye sisitimu eriwo. Naye tugamba nti ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebaka. Ow'ebbanga bw'otamuwemukira tokola ki? Teweebaka. Kambalagula olwaleero nga sinnabalagula njala mbasiigire ekifaananyi. Bwe munaba temusituse kulwanako buli omu gy'anaasibira y'anaamanyaayo. Ekirungi nti ffe aboogera ensonga zino tugenda kuba tetulumwa kubanga ensonga tubale tuzimanyi. Gwe kigenda okuluma ennyo ye muntu agenda okusimuka mu kiro oba mu kirooto ng'aloota nti abadde alonda ssente n'azuuka atalina wadde koyini eyaŋŋaali emuli mu kifuba oba wansi wadde yeebase. Kijja kukuluma nnyo. Enteekateeka y'Abanyarwanda batuusi nnene ate nga bagikozesa mmwe kennyini. Kati kambasomesemu katono nnyo wano. Abasajja bano batono mu nnamba ne bakozesa obwongo. Naye ng'obwongo babukozesa mu bantu abatakyasobola kwerowooleza nti bo n'ekintu ky'anaakola akikugamba kati mulwokuba mulina akanyoomonyoomo ne mulema okufaayo. 1 Museveni okujja mu Uganda yajja na mmundu naye nga talwanangako Baganda mwe mwalwana. Abaganda abaalwana baalagawa. Bazzukulu b'Abaganda abaalwana baalaga luddawa. Bano abasajja akola ekintu ng'akitegeera. Emubende nabagamba waliyo Golodi ne Kasanda ne bateeka ekirwadde kya Ebola. Bwe yazze okwogera olunaku lwajjo yazze n'abagamba nti ntaddeyo kafyu emisana ekiro era n'amabbaala n'ebiriiro n'abiggalawo. Naye sooka weebuuze Mubende ebyenfuna byo bibadde biyimiridde ku ki? Kikibuzo ekisooka. Ekyokubiri, bw'oteekawo kafyu ekiro Ebola lwatambula ennyo okusinga emisana abantu nga batambula. Bibuuzo byenjagala osikwebuuza. Wantaddewo ekintu kimu nti otaddewo lockdown n'oggalawo permanently for 21 days as you said, but not to impose curfew during night and you leave people to move around in daytime. That means whatever you are doing, you're making mistakes. Mukole ensobi nnyingi nnyo. Ngayo mwakola okutambuza Kampala okuwamba n'okutta abaana ba Buganda mu kafyu eyatandikira 12 n'akoma ku 12. Era mukikole Mubende. Bo mwagala ku deployinga buli wamu okubate ezennaku 2 mu lwonna zigenda okuggwera ng'amataka gemaze okusurveyinga n'obantu bagenda okubanga bafudde ennamba tegenda kubanga etegerekeka.
neno bigambo omuntu nalowooza nti osaaga. One, omusajja omutuusi ye kimuyimirizaawo kiri ekintu eki kutta. Gwe munnayuganda oyimiddeo ku kintu ki nga n'ebigambo bye tugamba ogaana obbitwala nga n'okugamba okuwandiika ebbaluwa ogiwandiika ku United Nations ekulemye okuwandiika naye ng'oga nti oyagala change. Ki ky'osuubira ky'ogenda okuba mu nsi muno kye tukubuuza? Era gwe okusirikaako kuyamba ki? Gwagamba ntulimye obufuzi abaana b'omwaka guno bagenda tula ebibuuzo bakyali ekyenkya ne bali ekyemisana ne bali ekyeguno balina kakyayako olw'eggulu bakyabirya. Walina acres 10 kati olina 10 ku 5 kiki ekyatuukawo? Teweebuuza lwaki byatuukawo kubanga muganja okutegeera. Ana ddala n'omu Buganda naye nga ngendo balagula njagadde ensooke mbategeeze nti ekintu ekitugoba just kifuwa ngombe naye nga kikozesa baatule esobola okuggwako essaawa yonna. Kati gwe ki ekikuddusa nga tomaze ekkebera ki ekikufuwa engombe kiva luddawa? One, omubbi taba na choice. Museveni badde babbi bajja kusanya tebalina choice. Era eno messenger ajuwa Museveni okola ebikolo bino byonna okusaanyaawo n'okutta bannayuganda naddala Abaganda, Abanyoro, Abakonjo n'Abasoga ng'omubbi bwakola bwanajja okubba. Naye mu kubba kuno olw'okuba nti agenda kimenti ngenda kudda n'obutadde ne Museveni bw'akola kati ye kyakola akola okugezesa kwe ng'asuubira ekigenda okuva mu kugezesa kwe n'etabaayo kivaayo n'agenda mu maaso. Kiringa omubbi bwanajja okubba wagenza okubba ne wamwanguyira bwadde waka n'omunyago kimutwalira okulowooza kwangu nnyo dde wengenda okubba agenda kuba wangu wenzirako okubba. Yenkola ya Museveni akasuka ejjinja mu kisaka n'ayagala awulire ekintu ekifaayo bw'atawulira kifaayo nga yeesogga ekisaka ekyo ng'era akwata ejjinjira nga akasuka mu kisaka bw'atawulirayo kifaayo ng'era agenda mu maaso. Naye ggwe eyandibadde atwala information gye tukuwa era gye tukutegeeza ne weebeereramu n'ogaana okutegeera n'ogamba oyo akola propaganda. Naye njala kubuuza propaganda gwe osobola omukola oba ebigambo bye twogera tebiriiwo? Teri TV yabawudde ensonga za Kabaka nze nzibabulidde wano olwaleero. Teriyo omuntu agenda babulira kintu kino nze kikugamba olwaleero. Museveni mutuusi eyajja okugaziya ensalo zaabwe ez'obutuusi bwabwe ng'abantu bano bannampawo engwa tebalina gye basibuka okuggyako ku ntinkula entalo n'okutta. Simanyi ssaawa ziri mmeka naye ndowooza kanzanya akatambi kano kajja bamalira eggobe mu kibya era bwe kanaggwera mujja kuba mutegedde kiki ekituufu kubanga nadde njagala kazanya luli nenga obudde ndabutono. Alright, kaakano wano kankazanye bulungi nnyo mukawulize bulungi nnyo mukawa obudde. Kansubire nti oli bulungi kansubire nti emirimu gitambula bulungi. Kaakati njagala nkuwubaka buno obutuuse eri abantu muganda wange balaba obuzibu bwetwologedde. Kaakati ku lunaku olwokusatu kampite mu bwangu ku lunaku olwokusatu nali ndi Brussels, Belgium nga nenya train ngenda Amsterdam. Okiwulira muganda wange? Kaakati nyingira train emba nyingidde bwe ndi mu train ntuula n'omusajja omu, omusajja yali muddugavu. Okiwulira muganda wange? Tutula nga omanyi emintu kya train tutula ku muto gwe gumu oba okitegeera. Naye nga omusajja mukulu kuba ali myaka nga 65. Omusajja ono n'ambuuza kubanga ayogera Lunetherlands tamanyi luzungu nga omanyi musajja ava Angola nze alabye Angola twogera mu Lunetherlands. Okiwulira muganda wange? Ambuuza ovaawa, ayogera atamanyi luzungu, ayogera Lufalansa, ayogera Ludochland, Lunetherlands, okitegeera na Luportuguese. Ambuuza mu Lunetherlands nti ovaawa? Kwanze nva Uganda.
nangamba ova Uganda nti ewa Museveni konze nti ye nangamba omusajja oyo bannange ne mugamba kati nze nenjagala omutengamba omusajja ono kubanga yajja mu Netherlands yangambye yajja mu Netherlands ndoza 35 years back amaze Netherlands emyaka 35 ompulira muganda wange nangamba nti nze mbadde mu Netherlands emyaka 35 nava Angola oba ojjukira olutalo lwali mu ggwanga lya Angola mu kulumbi oba olujjukira twatandika mu 75 luwedde mu 2022 oba olujjukira ne mugamba nti ye kati ne mukemanya komanya mpe information kubanga ngambye oba wa Museveni konze nti ye nangala omusajja oyo okiwulira muganda wange nangamba oyo omusajja assa abantu ku nsi kuno nakonze muzeeyi ebintu tuli mu Netherlands ne mugamba muzeeyi ebintu bijja nangamba omusajja oyo mumanyi nangamba abo abase ba Nilotics obujjukira mu kulumbi ebintu byetwasoma mu primary watwali mu P4 ba P5 twasoma babantu ne Nilotics okiwulira nangamba kakati ife tuli babantu mukulumbi ebintu bino njagala binyonyola abantu babitegeere bulijjo bawoza lumbu yayogera nnyo lumbu y'ebintu abijjawa naye ekintu kyobagamba kituufu nze olwero nkakasiza nti twolekedde obuzibu bw'amaanyi okira muganda wange omusajja nangamba anjawulidde ensi zino nangamba olaba Somalia Eritrea Djibouti North Sudan gye bayita Sudan ey'omumambuka nangamba ne Rwanda nangamba abo abantu tebali birungu tu Africa nangamba abantu bebayita is it Nilotics nangamba Nilotics zino ensi sigadde za Africa fe abaddugavu abalala fe bannannyini Africa fe babantu nangamba abo abasajja tebaagalangako bantu era babasosola nnyo nga wokiwulira lumbi bino ebintu byosiba otugamba naye abantu tebategeera bintu bino nejjukira ekintu kiweyogera n'ogamba nti abanyarwanda abo bebayita abatuusi b'Abasomaliya era balina akagurupu kaabwe abasajja bajja kusaanyawo babantu okiwulira muganda wange abasajja tembalaba kusaanyawo kingidomuzi zaffe babantu bantu ba Nilotics okiwulira muganda wange bebaagala okufuga Africa ensonga lwaki bakoze obukundi Museveni ali mu Uganda agezaako okutta abantu bimulaba wamba abantu ayagala kutta bakendeza namba y'aba bantu omusajja yavadde ayogera musajja mu Angola neŋŋamba omusajja yave Angola abadde mu Europe emyaka 35 eno information yagijjawa okiwulira neŋŋamba ono omusajja tamanyi Luganda tawuliriza lumbu ebyayogera information yagijjeewa andabye olunaku lumu okiwulira neŋŋamba kale nono omusajja byayogera alimba neŋŋamba ono omusajja nayogera tamanyi Luganda tamanyi Luzungu lumbu ayogera mu Luganda information egyatukwa ono omusajja ebigambo abijjeewa omusajja yava Angola okiwulira naŋŋamba abo abasajja ba Nilotics balwanyisa nnyo babantu babatta babamalawo bo baleeta abantu baabwe babasenze babatta babantu ne baleeta ba Nilotics Abasomali Djibouti n'Abalitiria n'Abanyarwanda ne Simba wakati previously ndabagamba Uganda ejjudde Abasomali ejjudde Aberitrea ejjudde Abasomalia ejjudde buli kiri mu kika kya Munyarwanda yenna nembagamba ne business za Salim Saleh zidukanyizwa Basomali nembaga abantu bano bafuna endaga muntu bafuna buli kimu nembaga mujjukira diiru eyali wakati wa Rwanda ne gwanga lya Israeli bwe badira aba Ethiopia bonna abali balina okudireporting babadde Ethiopia diiru ne bajuwa Rwanda abasajja bonna ne babayiwa Uganda babayiwa Rwanda ne basala ne bayingira Uganda mujjukira diiru Boris Johnson giyakola eyokuzza abantu bajje ebungereza bazza mu Africa bali bayiwa luddawo bali bayiwa Rwanda bali bayingira Uganda kati bano kinabagamba nti bakendeeza enamba y'abantu bannakabala ne baleeta abantu okubasikira neno kigambo natandikanga yeewunza tabitegeera nonga abantu abazze nga talina buvo alina sente zitandika business mugende mu bitundu wano wammanga gende nankulabye genda kwata ku luguudo lw'eggaba
okuva Kampala ku Saya Queen obuza abantu bakola business okuva ku luguudo lwa Saya Queen oyingire mpaka Gaba Kabalagala Bunga unobuze genda mu Kisenyi genzalwa Mengo Kisenyi obuza bakola business bantu kyao kati bayingidde Mengo yonna okumwetola bantu kyabakola business ezo genda bitundu bilala kati genda boyogere kirika banda ezo nana mugongo bani abayina amaduka sente bazijja luddawa kitubagamba nenga temuulira bane muzuke ensaba sajja bagirita bantu bagwira nyenze maso sinza kutaka lyaba bantu okiwulira nenjukira omukulu mbechi wayogera nti ba Museveni bakwata abaana bafa abawala n'abalenzi ne batwala mu Buwarabu bakole obuddu ne bakwata ettaka lyaffe okiwulira muganda wange ne balitekako Abanyarwanda ne balitekako Abasomali ekyo kyewayogera nti bagenda kukwata abasajja Abachina Abanyarwanda bakwata abaleetiri Abasomali babateeke mu Uganda ku ttaka lyaffe okitegeera Museveni ngamba olabe ekyabadde Congo bagobayo Banyarwanda babagoba ku ttaka abakongo beekyawo bagoba Banyarwanda bave ewaabwe kubanga bakimanyi kye bapulaninga kye babalawo kye bagenda okukola kye bagenda okuzzaako baagala kuwamba ezo ensi za East Africa ne Central Africa bateekemu abantu baabwe kubanga batini mu nnamba kati baagala kukozesa advantage eyo bateekewo abantu baabwe okiwulira muganda wange ono omusajja ngambye omusajja ava Angola laba distance eri okuva Angola mpaka Uganda tamanyi na Luzungu tamanyi na Luganda ayogera Netherlands na Lufaransa okiwulira muganda wange omusajja ono muyabi ngambye nangamba oyo Museveni tabanga ku muna Uganda oyo Museveni nangamba ze mmanyi ko history mungi nangazi nali maje ga Angola myaka 3 egiyise oyo Museveni musajja Munyarwanda tamuyisa Munyarwanda muyisa Munairotic era be Banyarwanda omuntu okiwulira muganda wange bakozesa bana Abanyarwanda balabi basanga mu Rwanda nangamba n'Abanairotic sabo bagwa ne mu Burundi kati Rwanda erimu Abanyarwanda abawe be basangamu okiwuliriza be bakozesa okujja ne babaleta ne Uganda ne bawasiza abasajja Abaganda ne babata ne babawugutwa nangamba Abanairotic tekimutwalira ddakika kutta muntu tekimutwalira ddakika kutta muntu okiwulira ekintu ekyo nengamba ono omusajja oyo Angola bino ebintu abitegeera atya abantu bagamba Lumbu yalimba Lumbu ebintu abyogera mu Luganda tabyogera na mu Luzungu ono omusajja information yagijiwa nengamba oyo Museveni nengamba Kagame yali chifu nze mbadde simanyira kumanya wabyogera nga zimanyi byakusaaga nengamba Kagame yali chifu w'amagye ga Uganda Museveni nga yakawamba chifu w'amagye okiwulira muganda wange nengamba oba wakana ti president w'omuna Uganda Kagame Munyarwanda lwaki Museveni yakwata Kagame n'amuteeka kuba chief mu magye ga Uganda okiwuliriza nangamba president w'omu Munyarwanda era saaba tera tamanyi nti assa abantu tera tamanyi nti musajja Munyarwanda tera tamanyi nti musajja akwata Abanyarwanda n'Abasomali n'abaleeta n'abateeka ku ttaka lya Uganda nangamba era Uganda buli muntu mu Africa asaasidde Uganda lwansonga nti ensi erimu obuvuyo bungi ensi eyolekedde obulabu bw'amaanyi nangamba solution mwinemu ya kulwana we mutalwane mwino okulwana ennyo okitegeera naye ensi zammwe bagenda zitwala okitegeera naye nangamba abakongo babalabuukira nangamba era mukulumye bankubuuli omusajja ngambye woba ng'ova Uganda ng'ova Rwanda especially ng'ova Rwanda tebakukiriza kuyingira Angola kiyanga bakimanyi nti abo bantu babuvuyo okiwulira essaayo ne bakwata Uganda bagamba nti egwa mu East Africa basome Oluswayiri you understand basoma Oluswayiri ne wogende Angola ng'egulu ne bakwanga egulu Oluswayiri oba Rwanda oba Uganda oba Kenya bakutekako amaaso amakambo bakimanyi nti abantu babuvuyo bakimanyi Banairotic bawambye ensi zaawo zonna tebabakkiriza kuyingira mu nsi yabwe Angola bakimanyi nti ensi yaabwe yakya abantu babuvuyo era mu Museveni yazimbako amaka Angola ne bagawamba angabye Museveni alina amaka gatulanga omuntu mu Angola lubiri lulamba naye bagawamba kubanga bakimanyi ayagala kuleetawo mbeera eri Rwanda eri Congo eri Uganda okiwulira muganda wange nangamba Museveni okiwulira muganda wange Museveni yawasa oyo simanyi bamwita Janet omukazi wa Museveni oyo muganda wa Kagame ekyo zimbadde sikimanyi nangamba muganda wa Kagame okiwulira muganda wange mu maama y'omu mu taata y'omu
Janet muganda wa Kagame mumama y'omu okiwulira muganda wange mutaata y'omu oba okiwulira n'agamba era kyokulaba Museveni yakwata Kagame ng'olutalo luwedde n'amuteeka ku bwa chief bw'amagye ga Uganda omusajja atali muna Uganda abeera ata chief bw'amagye ga Uganda okiwulira muganda wange abeera ata chief w'amagye ga Uganda n'agamba kale chief w'amagye ga Uganda ate n'ava e Uganda n'agenda n'afuga e Rwanda n'afuka president wa Rwanda n'agamba pulani yaabwe yakutta kendeza babantu kubamalawo oba okiwulira bakimanyi nti bantu bakakamu bantu bagezi kati bakozesa advantage basanyawo kenjini omuzi zonna zonna ipulani yaabwe babeere nga bebaludinga ekiraasi bebafuga east ne simba wakati awo teriyo ggwanga lya bannayotics balina bwakabaka obwakabaka bwonna mu Africa buli mu bantu. That's why nti mu Uganda era bwokebera mu Uganda obwakabaka bwonna obulimu omusayi gwa bantu Museveni abulwanyisiza okwagala obumalawo. Akozesa baani eno voice note njagidde olulala n'ebinasinga ku budde bugenze. Njala Mukama abakulembere mwenna abagula amaaso abawe ekitangana n'okutegeera ebintu bino okutegeera okusukkako kwembirabira. Naye ate era mu kiseera kye kimu mujjukira bulungi nnyo abasoma Bibbuliya nti Katonda butyo yalagira musajja we Nuwa nti ensi ekoze ebikolobero bingi nnyo ebiteetaagisa njagala gibonereza. N'amulagira akuŋŋaanye abantu be yeesiga babajje eryato era buli kisolo alondeko ekikazi n'ekisajja abingize mu lyato erywepo n'abantu abamukkirizaamu bajje bamuyambeko okuzimba eryato lino era nabo bajje. Butyo Nuwa bwe yakola ekintu ekyo abantu bamusekerera. Musajja watu ne famire ye ne basobola n'emikwano gy'emitonotono ne bazimba eryato eryo. Bibbuliya bwetyo bwe tugamba. Ebisolo ne bijja naye abantu ba bulijjo bajja ba lusuluuju nnyo batono nnyo abasinga bamujerega ne bamuvuma. Wayita akaseera mpawe kaaga Katonda n'atuukiriza ekyo kyeyayogera. Amataba ne gajja bangi baafa. Butyo mu mbeera gye tulimu wano nga mbabula ebigambo bino bangi mwesulire gwa naggamba lw'okuba oli mu Bungereza osula mu fulaati ya gavumenti naye nga tomanyi nti ova n'obudde buli mu Africa nga bweweza emyaka 65 bajja kutwala mu shelter gye balabirira abakadde ng'omwana gwe wazaala yalina ebyokukola bingi talina budde bugenda kukulabirira naye ng'olina okudde wammwe so nga ate bubeera okwawo bwe abaana abaganda basobola okukulabirira. Butyo oli mu America naawe oli Canada bwotyo oli mu Europe bwotyo nti bw'otuuka myaka 6-7 gwoba oweddeko gavumenti bati kyalina gye kufunamu naye obanga oli okwammwe obeera n'omwana wa mwannyoko omwana wa ssengaawo omwana akojja kyetuyita extended families nti family zino twakula nazo tubeera nazo zikuyamba mu ngeri yonna. Naye obanga oli mulaya nga si kwekwammwe ne bw'onobanga agule mu nnyumba n'ogisasula mortgage n'eggwayo bw'onoweza emyaka 7 ku 8 ojja kuba tokyali productive kubanga tokyaweereza ggwanga kujja mu musolo bajja kujja mu nnyumba bagitunde sente baziwa gavumenti ekulabirira ebbanga lyosigaze mu bulamu bwo ofe nga tewali akulabira adde okukunooza adde okukola ki yosobola kimula emirimu gy'okunaaza abakadde mu Bulaaya abe banaaza tolowooza tebalina baana tebazaala nedda kakubuuddemu kato. Abasajja n'abakazi abali mu shelters oba mu bitundu gavumenti gyerabirira abakadde mu nsi z'abazungu bazaala balina abaana balina n'abazzukulu ne buweza emyaka 7 oba tokyali productive eri gavumenti kati bakujja mu nju yeeyo kubanga bw'ozaala omwana eri e Bulaaya abaana babeera independent baagala kumanya oba kitaabwe gyali wa maama waabwe n'abaana bazadde nabo nabo bakuza abaana bannaabwe n'omwana n'agenda bwe bete bazaala muwawa kati ffe kitali kufe baddugavu tube ne extended family omwana wa ssenga wasobola okuyamba ng'okuze omwana wa muganda asobola okuyamba ng'okuze kati kino tulina heritage yaffe ne mumuganya okutegeera kibayita heritage mugitunze mugimazeewo mukitegeera ne tubagamba temuwulira kati butya bige bino byenjogedde mbaga bigambo bingi nnyo muganya bitegeera naye
omuntu gwe bayita omuganda agenda kubonaabona mu Buganda wano. Nkiddamu. Omuntu gwe bayita omuganda ogenda kubonaabona mu Buganda obwajjajja bana bajjajja bakuzaaliramu kubanga mwesuudde gwa Naggamba mulinga ebazaalira ku ndagala banyigisa essanja ti obwongo babujjamu muyina mitomekalo naye babaga nti ekiri atabala kyekira nasigadde waka sigenda kulumwa n'amanyi information tagenda kulumwa n'abakola ebikolebwa kati abalina okulwana eggwanga babikola neggwali yajja ssente zaaga Museveni n'otandika okunyampuluka n'okuba empiiyi ng'ozannyira otiisatiisa abaana baagala struggle okusaasidde kubanga bwe bamalanze bajja kuddako ggwe kuba balina waba w'okuteekawo nkiddamu bwe bamalanze oba bamala muganda wange oyo balina bye balina okuteekawo so si ggwe kubanga toli mu bbo toli musaayi gwabwe tukubulidde bigambo bingi nnyo oganye okutereera oganye okutegeera teri TV ya Uganda Cameroon egenda kugamba kigambo kino kubanga bo gwe mulimu gwabwe gubasasuza kubuzaabuza nsi n'obafuge naye nkiddamu ngamba tegeeza musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga obulamu bwe buwanisa amatanga naye singa katta Katonda atuvaamu omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunziko olubaalu ng'ofudde tokyalinawo omuganda ogenda kubonaabona batandika obbazika mulimbo ng'abagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate video ziribeerayo bwe mutasitusa ngalabi zammwe kulwanira Buganda na kulwanira obuvuna buddo bwammwe otherwise mutuuse okubundabunda mu nsi yammwe mutuuse okulya obukunkumuka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuuse agitutte nga bwe tukibagamba kubanga yamaliridde mulaba ono omutamiivu atandise okugenda e Rwanda ewa kitaawe oba wakojjaawe batandise otambula ku street ekyo kye bayita preparations oba okwetegekera kyekijja naye n'otunula omuntu nga tasobola kusoma bintu biwandiike mu bbaluwa nga nkusike tasobola bisoma naye akalula maaso tubagambye ensimbi Museveni zasobozza okuba ku 86 ziddukanya ensi zino wammanga ziddukanya eggwanga erya Rwanda eggwanga erya Burundi kati eggwanga erya Kenya lyegasseeko eggwanga erya Somalia eggwanga erya Ethiopia eri mambuka mu Teguri ziddukanya Eritrea ziddukanya South Sudan ziddukanya Central African Republic ziddukanya Congo ne Mozambique yeeyongeddeko Museveni kati yagifuga Tanzania yo omukyalo ono yasikira Magufuli ye baawe musajja muvandume era Museveni bamuteekako kati buli omu gy'oli wetegereza ensonga zino era gye mukyoyagala kubanga tusoma bingi nnyo tutegerako bitono tufaayo nnyo okukozesa amaanyi n'obwongo okufuna ekikigula magala eddiba ne tulema okusoma mwayibaga nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo amala kulaba kona kkiriza butyo buli omu kirinde ekikujja mu ngalo ojja kikwatako ojja kinuusaako bwe kinaakuwunyirira ennyo ojja kumanya ki ekyokukola kubanga tuga nti empaka ez'okuwunyirirwa asinga okuwunyirirwa yabinnyika mu nsuwa eyongerayo kulwa Katonda n'ensi yange ntwala omukisa guno okusabira Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akkingirize tolina musango gwakola muntu olw'omululu gw'abavandume bano okwagala okukusanya bayise byabwe n'abasajja bwe weesiga n'obawa omutima guno obuyinza bakulamulireko be bakoze ebintu bino Mukama akunkumira takumira mpeera namwe bena bayogera bakuume mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.